Okay, ku celebrity track and of course kwoli Allen Cruz Mr. Handsome. Tuli eno King of Panenka yenze mwennyini aba Panenka ngena kikuyi onewunyiza nnyo okubanga tumanyi Panenka ate ng'oli musambi wa mupiira mukugu nnyo. King of Panenka waliwo kika kya penalty abasambi b'omupiira gye bakuba wala penalty Messi gye yakuba like ajja instead of ogukuba eno banaakuba eno bukifinzibwa ati nedda kyegamba kiri kimu kyoyogerako nze nkimanyi bulungi kwewunya kumanya Panenka kubanga mmanyi ne gye kyava kale wama kusebulira ko tuli Panenka yakasemba gikwa mita Bruno Fernandes mwana yakuba anange tufera twagira maniyo n'omukulu ono era ng'onakola tuli mu makage my god Momo 19 ne Daxx Kartel nga musula bulungi mulya bulungi obulamu bulungi nnyo naye negwe sokumbulire tewambulire ebyaddala bigambo ki bye wagamba Momo 19 awo nga wakamulaba kuba kale soko kubaleyo kale yali si kyekino kye balaba ennaku zino ekyoku social media ekinyirira ennyo kiti naye kati awo bigambo ki alani kuru Daxx okwanisa bigambo ki kale tugezeewo akalaba omuwala awo ate manyi teriyo lesoni gye basomesa mu ssomero nti bwe batwe bakola ki ne bakwana naye boogereza naye mu kwogereza kwo omuvubuka baba akula kojja wakuyigiriza okwogereza watuma weetuukire ate ntumaani ate nina kutuma ggwe wandabako oba watuma Joe Black tobwayiriza Joe Black kati oba oyingira bwoti biriivu ng'omulaba oba kyali kitya Daxx yedda omanyi ebiseera ebisinga oba olina omuntu nga muneetegeera kijja adamantuli okitegeera kijjiraawo naye nga omuntu nga muneetegeera naate era n'omuloota walotamu yajjanga malayika yajjanga omukazi w'okumizigazi okirooto kyali kitya nalootanga ente engoba nti oba oyinza okuba walootanga ente egoba okukakana ng'odduse waba Momo gye baakutaasiza naloota tunoga miyembe ne Momo atulire tunoga miyembe kati nganze anoga emiyembe kale nganze ninnya omuti anoga emiyembe ye wasa mu kibbo ngamba owaki ebyoto bino byetaaga okugoberera kyekyasooka okukuba musanga nedda first of all mukyala mulungi kyonawe ukiraba mukyala mulungi kaye natabeera mulungi kungulu kwokka n'omutima omulungi empisa si kyangu kusanga leero baamukuza yakuzibwa oba ye past participle y'okukuza yeka ye past participle yakuzibwa bakuza yeka ye gundi ye continuous kati ye yakuzibwa kyanjawulo ki kyalina ku ba ex bozoobeera nabo lwaki abantu boogera nnyo ex nga waba wakyaliwo waayi waliwo ne zedi ku alphabet ne boogera ex tubuulire ku mwana ebirungo byalimu ebyenjawulo ebyo byolaba ekisinga obukulu muntu kutegeera kati ala nikankubuulire nga omusajja munno omuntu kasita okutegeera kwe kuliwa n'amanya nti omanyi relationship etambulira ku loyalty obwesimbu omuntu n'akutegeera n'amanya nti omusajja ono ali kino ali bino tewali omuntu atalina bbala buli muntu alina ensobi naye n'amanya nti ensobi ntono nnyo ku birungi awo mba mujja genda wanjawulo Momo yakuba obuwoowo okuba obuwoowo kutya like perfumes deodorants webyo nze mukyala mulize ne baba yeekubye obuwoowo naba teyeekubye nze ne baba afumba nga waliwo obutungulu ndaba aba awujja bulungi wangi
kawo kikasike yasinga kasinga okuba kasinga okukolera gwe nga Daxx ng'ovudde ku ye nga ye omuntu nti afaanana bulungi ate kati kanguwulireko ekintu kimu kimu kye nali nga saagala nga nkula nali nga saagala muntu mukyafu kati ate Momo muyonjo nnyo muyonjo nnyo ngamba ono muyonjo ayagala okunsinga muyonjo nnyo nga tuzze ku kyo waliwo perfume gyatera okwekuba ya pakola bani nungi ekunyira bulungi nungi pakola bani era ne bwaba agenda ne bwaba nina we ŋŋenze tigiyitako agiyita pakola bani nungi oli musajja kika kyewaka ndi musajja ono wa bulijjo oli musajja anyuma omusajja atula ebintu ne bimusanga waatudde oli musajja abeere saagala kino kankikubuulire Alan tokigeza nako saagala musajja bano aba 1912 tuulaawo bakuleetere kino bakikole simwagalira ddala taata wattanyuma taata asobola okukoma ewaka n'atuula ne mumala omuweereza ebyokulya atula ku katebe waggulu n'alya nga bw'ali abo abayomesa omuwaaka aliwa laba guno amatu galinga agagundi simwagala ndi taata ono anyuma mwenna mukolera wamu emirimu ono bw'obeera asiimuula n'olongoosa ku kino kwegamba olina omwana atya olinayo omwana no mu bulamu bwo no oyagala ofuna ku mwana mu bulamu bwo musajja ki muntu ki aba tayagala baana wali oyogeddeko ku ky'omwana nga mulina Momo ne musuube otuwaayo kakatero akato katolabe ekintu ekyo ekintu ekyo tetukikolera bantu kati obuzibu bwe buva era abantu bajja bagoberera ebintu by'embaamu ko curriculum z'embaamu ebya kuba bubeera muri hand tusoma ku planning family planning nno evunaanyizibwa ku musajja okusinga lwakuba ffe tugivaako tusulayo gwa naggamba ne tulowooza byabakazi biki family planning saagala kuzaala baana babeere nga nze gw'oli otya nga nze nga bwe nali saa kuzaala baana basange nga laavu ntono kuzaala baana nga nti olumu abazadde kibe tubeeza ne laavu entono bw'agenda gy'agenze nadda nga akasente kaliwo mu nsawo kati kibooko ebeera ajajjikuba mbooko zigobogenda ekitegeeza nti Daxx tugambe nti gwata nayagala kuzaala we are living a purpose driven life ngeri planned nti twagala tuleete omuntu ajje ng'ebimu tunyumiza binyumizi nagabiri n'ekyo mwakiyinako n'ekyo ne mukifeesinga ng'ali temed saagala ozaale okuzaala mwana omugambe nga webaga yina ekisiraani ye kino naye kikireeta ebintu sinti omuzadde aba akutakwagala bizibu byansi ebyo bimuwuuba biki ebifaananyi bino bimala okufuluma mbadde sikufunangako naye njagala kifuna straight from you omuntu atulaba essaawa zino ebifaananyi ebyafuluma nga mulinga abali mu okukyala abamu baga video shoot abamu anti bwe bitu byatamba video shoot kukyala gundi Daxx Kartel wakyali waba Momo akati twaganye tulaba senga twogera naye atugamba kirungi nnyo kuba kati mu mikolo emiganda tuba tulina okuwayira kulimu okukyala mikolo miwanvu kuliza omuzigo okwanjulwa byonna paka mbaga byonna fenga natuwa amagezi ga kiba kirungi netugenda mpola ebintu ebifaananyi balaba twagenda wa maama wa Momo kuba maama oyo bambi kyala mulungi ate abaddewo nnyo kyala mukakkamu waddembe ga tasangika wanjawulo iwaka bakumanyi kati omuntu obuvunaanyizibwa obeera otya n'omuntu nobeera ne munno nga tebakumanyi singa ekizibu kiba kigudde kizibu kigudde ekiro kale omubbi abayingiridde n'atemako omwo
otandika otya obulamu obusibe butaliko garanti kale tugeze omuntu akufunye obuzibu ekiro otandika otya ate nabavubuka bakibuusa amaaso ajja n'afuna omuntu n'abeera naye gugu omwezi 2 3 tamanyi na bulamu bwe buyimiridde singa akufaako mu nju otandikirawo kacaayi kano Momo yakatabudde bannange ataddemu kasukaali keeko omulabye wanjawulo so muvaayo mu kukyala programu z'emikolo gitandika kwanjula biki tulaba mwongeddeko mmwe twongerako abantu b'ensi kola bwolire waki bakoze bwoti lelelelele bunyumira ate abantu bambuuza nnyo ekibuuzo nikuluzi nga tetwakulamba bifaananyi neŋŋamba nedda omukulu ndowooza yagamba ennyama eyo tejja kumala nedda nandeka nedda ebiseera ebisinga kati ate kino kankikubuulire kiryanga ekyokubuulirira omanyi bw'oba oyamba abantu ng'oyamba abantu si kirungi kuleeta kamera wayambe naye ate oba oli mu position eyamba notaleeta kamera abantu tebategeera nti wayambye okimanyi nti bw'oba mu position eyamba n'otayambisa n'otabalaga nti oyambye bakunenya ne bagamba oyambye kyovula abamu baleeta kamera akonfaminge nti ayambye kakati ogenze wa maama lwaki ewa maama ojja negganga kyokka ate waliwo enteekateeka ey'aba alani ejja okujja tugenda kukyala singa taata tujje omwaka guno gwennyini tuwulidde Daxx Kartel omugenda kukola okwanjula baddaaki okwanjula kuno nina ekintu kyenjagala okwebuuza lwaki omuntu bw'aba agenda okwanjula okwase okukola embaga biki abantu bafaayo nnyo n'omusondera bamusondera kyokka bw'aba agenda okuzimba ennyumba meeting tetuula kyekisinga omugaso kugenda wali eri bufumbo tusinga okwagala andi nze neebuuza nti bw'oba ozimba ennyumba n'ogamba ab'ekika ab'emikwano tutuule mu nsondera ebbaati tebajja naye embaga neeba ya miliyoni 4 buli omu yeetema twagala nnyo ebyamasanyu kyakika ate bw'omala okuwasa embaga ne mudda mu muzigo nga bagamba akuba ate embaga ng'ali mu muzigo kale ekyo nno ensi tejja kukyuka nga bwe yali bintu byakyuka byanjawulo Daxx emikolo tujja tulindako ate tujja kubategeeza wangi taata kino kibanga bw'onookera ku makya ng'oli lubuto n'ogamba ze siri lubuto olukula ludda babega tuludda mu maaso tujja kubategeeza bagambe nti kino kitutuuseeko tuli wano kino kiriwo ekiti wali owuliddeko comment ku social media comment abaana abakomentinga ng'oli agamba I believe nawe osoma comments ogira n'oyitaayitamuko oli n'agamba Momo lwaki wafuna oyo Kateero temumakinga bulungi wandibadde ofunanga ka tonic saako oba wandibadde ofunanga ka chosen blood mulimu avuuka bangi mu industry eyo singa bw'oba oyitaayita mu comments n'olaba comments singeezo gwe nga Daxx zikuyisa ziti ngati andi nze ekizibu kye nnina nti nze ndi mugunjufu ate ndi muyivu ebyo byombi mbirina kizibu okusanga abiri n'osanga omugunjufu nga si muyivu mbirina gwe omanyi kye baakola Yesu ani yali ayagala Yesu anti Yesu yakola n'ebyamagero ne basigala nga bawakana Yesu n'azibula oli yali talaba Yesu n'azza n'omwana engulu yali afudde Yesu n'abulya n'ebyafaayo kugambye Yesu baasigala bamuwakanya era tebaamusiima ne guno gwaka tuwere nnemba na Yesu kutubuulira Yesu ne guno gwaka omuntu n'omusanga ku kkubo ng'ali mu kukubuulira njiri ku Yesu n'owakana so bwe tudda ku kino kati nti abantu mu bulamu bw'ensi eno bwe bagenda okuba
abantu tebasobola kukusiima tebasobola kukwagala lwaggwe wabula bw'omala okufuuka abo bennyini be badda era nze nsekerera nnyo Alani abantu mu abanyiiga nga osomye mu komenti gundi yakuvumye gundi yakuvumye tomumanyi gundi yakuvumye asobola okuba nga ava mu lulyo lw'abapotiyo Piraato bali abakomerera Yesu enninga nga ye jjajjaawe kali ng'omusayi gujja gumulondola nga gujja omufaako bwe tukimanyi nti nno omuntu zisobola kubanyigira kuba nange bwetyo bwe nnali nga ndi bubi nnyo kadde mwaka batakwagaliza Momo tosobola bakola ki kisobola banenya bwe nnali nga nkyali bubi nnyo anti oba toyina mukwano nabeerako mu mbeera nga toyina mukwano kati nga nababeera mu mukwano ndaba kikive nga bye balina ebirungi ndaba Daxx Kartel byonna abantu bye boogera tebikulya ate ebigambo bigezza nali sikimanyi wangi ebigambo bigezza ebigambo bw'otabiwa budde ogejja obodduka lunaku olusozi kusalawo eyo Momo yali atuddeko wansi n'akaaba ku ezo comments ze boogeze ezijja yalinga nga bambi anyiikaala nga bamunyiikaavu nga b'omanyi abakazi ate bambi she's fragile nti nga bambi bimukola ki kati agenda aguma bugumi waliwo ebifaananyi byali bitambula ku social media nga bavuma Momo makeup afaana bwati nga talina makeup kati kyesinga okwewuunya nti simulabanga nako nti wuyo Momo kubanga she's natural that's the way she is naye bambi nga omutima gumwenyika ne mugamba eno embeera nzigyenkuliddemu nze bwe nali bubi nnyo nnyo nange bwe nali nkyali ku luguudo eyo lumu ojja okufunako ku muvubuka gwe bayita yangulo omumanyi kyali wange Badman Gadget nali nkyali nakulaba mu video ya Badman nenkubira n'akasimu nenkugamba owulira bwagamba video yali erina kuba na firimu kuba tulina kuba firimu singa twalina kamera tubeera mu firimu genda maaso nti mbeera bw'ebeera mbi twabeeranga mu mbeera embi nasanka olumu ragadi nga ayina essimu eyakabi kati kifo bakiyita ya bonite ekya crash the king nga ayina essimu eyakabi ayina mukyala we naye nga nange ngamba naye kati ragadi naine bwati sita lwaki abeera n'omukyalo ono lwaki tabeera ne bali abalala beedaba ku tv ng'ayina mukyala we lwaki tabeera bwati n'essimu ye nengimubbako lindako tugende mpola walaba ragadi ng'ayina mukyala we akutte essimu ye yakabi mu mutima n'ogamba ragadi abeera atya n'omukyala bw'ati ngamba n'abeera atya n'ono ragadi ku baana abali ebweru awo ndaba ragadi sita ku baana abali ebweru awo naye nga tekisimagi kati kubeera mu mbeera mbi n'okwata essimu ya ragadi n'ogyegabira twagitwala twamanya tugimuddiza kubanga tetwalina nansonga lwaki tugibba nga ani agenda otukubira twagizza mwasooka ne mugibba ekifo ekyo kyolaba ekyo kyabyafaayo kuba olwo nga munina neyangamulo twali bangi twali babi bambina ebyobulaba ggwe wano n'ogamba nno biki era ndabayo n'abavubuka eyabeeyita ba badman neseka nga badman kati balina okwebaza ennyo Momo yankyusa enemuuza gena kunywa Daxx wali mubi aya like tuve mu kyokugamba nti yali oba muyaayi just nga muyaayi just yeeberera bibye you a bad guy ali bad man owaddala nti olaba omuntu n'ensawo ali bad man n'ogamba y'ensawo njagala bad man owaddala ate si bine bye banyakula ajja n'agamba teeka wali katuveemu wangi owaddala teeka wali ensawo era omuntu alina kwebaza endongo neyebaza ne Momo ka Daxx Kartel bwoba otunyumiza real life nga tuli mu kunyumya real life mu byaddala how do you meet Sheebah ate si wando ngamba Daxx Kartel wakaabya Irene Ntare amaziga mbu Ntare yali ayagala Daxx Kartel okufiirawo Daxx Kartel wakaabya Irene Ntare paka katayagala nako tunulako yadde
How true is that? kati kankubuulire